Baniriza muri mutya basebo ne banyabo abali ku Big Brother Uganda abali ku Flex Media Official muri bakabinyo tukwaniriza ko nyo mukwano wonna wosinza okubanga ate otraba ne nkwebazaako emirimu ejenjawulo webali nyo kutwekumirako webali nyo kulikinga commentinga no sharinga oli ku Flex Media Official kwosa ne Big Brother Uganda wetugenda okubanga ate tutambulira ddala mukwano gwange okutwegattako kyangu nnyo genda okomentinge osubscribinge olikinge okomentinge nga wenkugambye kyonna kye weebuuza kiteke mu comment section tutambuze ensonga mukwano gwange kale wonna wootulabira abali mu Middle East mwebali nnyo mwebalire ddala kubanga statistics zitulaga nti ate mutugoberera nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala abali e Bungereza South Africa East Africa Kenya Uganda Tanzania mwebali nnyo kubanga ate asante sana kubanga ate mutulaba ate ngera mutugoberera ddala ku mikutu gyaffe gino okuli ogwa Big Brother Uganda ne Flex Media Official amanya yenze Sula Flexible nga bulijjo ndine muganda wange kakweyanjulire tutandike okusooso tulaje tukwetedde olunaku olwaleero nenga webale nnyo okutulaba sebo kale msizo kubanga mutulaba banafa bali mu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala yonna gye muli tubaagala nnyo olw'ensonga mutugoberera ate mugenda mufuula ebintu bino ebiri serious twabagamba tuli serious naye temufaayo n'abo be mulaba ab'amaanyi ennyo era baatandikanga ffe tutandika mpola mpola naye ffe kye tusinga obbeebaza temukoowa bambi nyina lumu nateekawo vidiyo abantu ne banneebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala awo oli mu nnimiro yo mu ofisi yo ku ssomero ku mulimu gwo wonna kasoba ng'olina essimu laptop desktop nga byonna obirina nga bikola bulungi n'ogenda ku channel zino bambi tukwebaza nnyo webale ddala don't forget to hit the comment section osobola okubeera ng'osharingako naffe endowooza yo bino si ffe tutegeere nnyo ate si ffe abamanyi ennyo wabula twagala kusharingako nammwe akatono ke tumanyi nammwe mutubuulire ekiri kitya mu ensi mugiraba mutya kituufu omusajja nti talabirira mwana naye mulowooza wabaawo nsonga nti abatalirabirira bamukonjera oba mulamu agamba yamulaga eddwaliro lye yamulaga twalayo omwana bamujjanjabe buli alwala bamujjanjaba kakati tewali kisinga ekyo mu bulamu bw'omusajja kasita obeera ng'osobola okujjanjaba omwana ng'osobola okusomesa omwana kiki ekiraba kiddako oyagala kusula naye mbere nga nsula naye omwana oyo buli kaseera okitegeera emirimu gye tukola tuli basajja ba entertainment buli lunaku tusula bweru tubeera mu mpewo akati awo anyway ntandikidde awo wewatu naye nga gwe nawe olina ensonga yo lwaki ekintu kigize bwe kityo bibadde bingi nnyo naddala njagala tusooke ku kiri ekintu wadde wagambye nti tuyinza obutakitulwa nnyo naye olwokuba tukiraba omanyi bugingo yagenda najja neyetikka January February ono tuba tumutandika Gravity najja Gravity n'akwata akati Gravity n'alumba Bobi Wine Gravity n'amulumba n'ayogera byayogedde tekikomye okwo Gravity n'agamba nze ngenda waayo ettaka yavuddeyo nyina kakiripu ke nalabye nga yeetonda kyabadde kituufu Gravity ayinza kwetonda omanyi abantu twabagamba nti mu Uganda muno ba mu entertainment muno tulinamu abantu abalya kalooli kalooli bamulya bamulya omuntu yalya kalooli tasobola kwetonda aba muzibu nnyo abeera n'eggume naawe tebamulya anti lyeryo eggume kati mu entertainment muno tulinamu abantu abalya kalooli kati gwe atamulyako omanyi otya nti akaawa naye nga bambi Gravity yalya kalooli Gravity naye abayimbi mbeera mbagamba nnyo ebiseera ebisinga nti ebintu bino ebya social buzz ebyo mubyetaaga nnyo lwakuba nti mulimu abantu abamu abakisussa kati okugeza nti Gravity kye yakoze okwesiba ku principle tuwe busabala tuzimba eddwaliro ekisookera ddala nasoose nenkivumirira kubanga tosobola kukeera ku makya notandika okubanja omuntu service za gavumenti nozibanja omuntu omu gwotawa musolo butamanya omuntu nga Bobi Wine kubanga Bobi Wine teri amuwa musolo mu Uganda wano munansi nga woolaba nze nga woolaba ggwe ate era naye awa omusolo so service service ezimu kadugeze okuzimba amasomero okuteeka amalwaliro okuteeka amadagala mu malwaliro ezo services za muntu sekinnoomu services zibeera zaki za gavumenti kubanga gye tuwa omusolo kati omuntu avayo n'atandika okuga nti big bulo njagala oteke eddagala mu malwaliro abamuwumba tuutu
abamumba tutu omanyi kati olaba sura kati anti mbade nchakumalirayo nti yes wade social buzz zino tuzaagala nnyo ni waliwo gy'oleeta kabadde kabadi anti ze nkugambye nti obubadi mu luzungu baziyita social buzz ezo stunt biki nti abayimbi bazeetaganye but waliwo woyokya bakiyita kwokya n'okola ekintu ngo naye ng'olaba tufa ati eno lutu gye nkutte ntagetinze wakyamu kuba kisooka kati omuntu yenna avaayo n'alumba Honorable Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine mu bulungi oba mu bubi bw'obeera mu boole okitegeera oba omulumbye mu bulungi oba omulumbye mu bubi obeera mu boole gwe kyoyogera tokkiriziganya naffe abanyigirizibwa okitegeera so nali wano juzi ne mbagamba nti ebiseera ebisinga mu mbeera yonna gy'olimu wadde onyigirizibwa wadde oyisibwa otya fuba nnyo nga bw'osobola obulamu bw'emyaka gyo gy'osigazza ku nsi obeere ku sayidi y'abantu kubanga abantu bano be batugaggawaza abantu be batulabirira abantu be batubeezaawo kati buli w'oyawukana n'ova ku sayidi y'abantu abantu oba owedde kyekyo nagamba Mayinja nekigamba Kusaasira neŋŋamba Sani Ndugo oyo King Maiko neŋŋamba Ibrahim Mayanja Bigiriiso n'awuliriza mu bonna nagamba amaanyi g'abantu galiwa kyovulaba yaddayo nti kati okuva Bigayi we yaddayo Wakyagulanyi oba mu maanyi g'abantu agambwako tagambwa nako Bigayi amaze emyaka 15 ng'ayimba naye abadde takolangako luyimba ne lufuna views 7,000 mu weeks 2 nga luyakoze kati olwa mikono jju lugenda weze miliyoni ndowooza mu mwezi gumu lujja miliyoni so ekyo kibadde tekibangawo mu kalya yani ya Big Eye so abantu bano abantu balina tubeezaawo bana abantu babeereyo nga bagagga bantu nga bagagga bali mu bikomera nga tebalina bantu obugagga obulamu bantu abantu bonna babeerawo alaga nti abantu tabeetaaga biki oyo omuntu aba mukyamu so wetuddayo ku Kyagula vide yes zino stand tuzikola bulijjo biki naye at a time waliwo woyokya nga wenkugambye nti n'oyogera ekintu ng'olaba mbutofu kikuswaza buswaza kuba kisooka Gravity byonna bye yayogedde abantu batandikiddewo okupima ku ntegeera n'endowooza Gravity yatulako mu kibiina wadde kya Nassala ayinamu ku magezi ddala agategeera ayinza tokera ku makya n'abanja omuntu gwatawa musolo n'amubanja service nga amalwaliro amasomero ebintu bwe bityo byalina okubanja gavumenti yes abamu babikola nga alabira ddala ng'agamba kankikola empiseewo okitegeera kubanga wano mu Uganda tukimanyi bulungi nti wovaayo n'olumba Kyagulanyi oba ogenda kwogerwako ne ku international media okitegeera nti kati buli muntu wovaayo n'oyogera ku Kyagulanyi nti Bobi Wine nze musobola okumuyisaamu eggaali abantu bavaayo ne bakutumira gamba ani oyo ayagamba oyo ani ayagamba ku Kyagulanyi so kati obeera omuyimbi gwe kiba kikukolera okitegeera so kati Gravity kyamukoledde naye ate kyamusudde okitegeera kyovula kiri kyobadde ogamba nti yavudde ddala ne yeetonda kyenkugamba nti Gravity yali kalooli tasobola kwetonda Gravity nze nyina ebintu ebimu byendowooza nakyogamba ekyokwokya Gravity ekisooka oli mu kwokesa President Museveni lwaki byonna byayogadde ate Museveni bimukwatirako omukulembeze w'eggwanga ye kennyini waba yolooza talina ttaka lwaki tewagenze omwami Museveni n'omugamba kulina ettaka toolako ayinza okuba tamanyi bwe liri ettaka lya Museveni ekyokubiri ati atamanyi ekyatu bw'omanyi otya oba ekyapa tekiri mu mannya ge tamanyi empigi waliyo faamu ya mwami Museveni eri mu mannya ge kayinza obutaba mu mannya ge kisoboka omuntu ayinza okulundira awantu naye ng'alundirawo bulungi kisoboka mwami Museveni wadde yatugamba afuna miliyoni oba miliyoni 3 omusaala wadde yatugamba afuna ssente entonotono ye mukulembeze mu Africa asinga ofuna ssente entono naye ebbanga lyafugidde Uganda emyaka 38 ate okubanga kati yagulayo akataka agende ku kamwami Museveni ekyokubiri oba muvubuka mu myaka Museveni sente tayina ayinza okuba akyasonda oba muvubuka mu myaka gya Gravity n'okera ku makya n'ogamba Bobi Wine tuwe ettaka tuzimbeko eddwaliro you're talking out of ignorance utamanya oyogera byonna byoyogera naye nga tomanyi kyoyogerako olw'ensonga Bobi Wine ettaka ly'omugamba munnange talijje mu politics bw'ogenza okutandika okuyimba nga Bobi Wine ettaka eryo Busaabala aliyina aligula 2 ate Gravity yatandika ddi amazeewo emyaka 10
Waza baze myaka 10 giweze. Kubokera ku Google yatandika oyimba. Kitegeza Gravity. Yalinga wali kodi Kampala awo nga bali babirawo. Wali agenzo genda kodi Kampala awo agendede wayingiride music nze badde wali bakulinga ntunda motoka. Ekitegeza Gravity yajja 213. Yakatandika music. 213 2 msije myaka 10. Ata yo tandika awo fenga tuli bablock awo. Iranga tubulaba abo. Kitegeza Gravity agenda kujja ku scene nga Bobi Wine abadde ne busabala kumala. Already abaddewo. Busabala agenzo okujja ku scene ngolwede magere wali akati bogira utandiko yimba nge nyumba ya magere eyo ne takali magere nga weriri ne busabala kiragerego omusajja ono yakola dda oshegedde nti ayina ebintu bira bya kunganyiza n'endongo like nyino oludde mu ndongo lwaki toyina busabala lwaki toyina magere of course wagenda ogula oguze tetugana indowooza yongo omuntu kati tukuteregeeza wawe olabe ku kyapa kyawo sinna kirabako naye waliwo omusajja wamuyita DJ Likomu yavudde n'aleeta ekyapa kyawo nagaze okutula block number ng'ekolagana ne wali Gravity yabadde ayimba ebyo tujja biyingiramu olulala sula kubanze nabiwulira naye tujja biyingiramu olulala kuba naye endowooza wasobola obba wawe oba obutawawabe naye nze kye ŋŋamba Bannayuganda oba bavubuka bannange njagala tufumiitirizenga nnyo tufeeyo okumanya. Okay. Buli wofaayo okumanya ebiseera bisinga ensobi ziba ntono. Buli wobeera nga toyagala kumanya okola ensobi nga za muddiringanwa. Oyokya nnyo. Gravity si gwe gwasoose okulumba Bobi Wine. Yali yamulumba dda. Naye Bobi Wine ng'era ayina enjogera ye gy'atera okugamba nti ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu. Era bwatu bwe yayogera. Kati bwe yajja Gravity n'atandika okugamba n'asomba obusawo bwa seminti bubiri n'abutwala ebusabala. N'asomba omusenyu n'agutwala gokimanyi nti yali trespass. Yasaabaalira mu ttaka eritali lirye. Era awo wennyini nnyini balooya abaakyagulanyi oba singa babadde baagala okutekinga action olwaliro singa ayina omusango. Criminal trespass. Yes, singa ayina omusango. Naye olw'okuba omusajja oli ayina ebintu bingi nnyo. Nyina kintu kye neebuuza buli lunaku. Simanyi lwaki abayimbi ne bannabitone baalema okukkiriza nti Kyagulanyi yabaleka step ennene nti nga kibeetaagisa bonna okutandika okudduka kinakindi okuteekamu nga balina amaanyi ag'enjawulo. Kubanga Kyagulanyi kisooka ali blessed. Principal ali blessed. Nti ekyo kyokka gwokeera okumwogerako nti abantu bakulumba music career yo esobola okugwa wadde owakana gwe nga gwe muli okiraba tosobola naye munnange omuntu gwe yatibwadde esobola kakubuleko sula ennyimba za Gravity otuzituusa nituziteeka mu Luganda mu Luzungu bw'okimanyi nti ennyimba ezo ziwemula bw'otuziteeka mu bigambo eby'Oluzungu nkuvuunulira oluyimba lumu tulina twabadde ne DJ oluyimba bw'oluvvuunula era kyogeddeko bw'oluvvuunula luyimba ennyimba ze zisinga ziwemula ekyakuza tekiri kuzza gwe kyekiri kussa simanyi ebijanjalo bw'otandika okuvvuunula ennyimba ezo n'ozissa mu Luzungu ennyama etaliimu ggumba waliwo platform ate waliwo ebigambo mu Luzungu nga bw'obitekera bw'oti nga mu buli ngeri bijjayo amakulu gakiri lwakuba nti Oluganda lwo tuluzingazinga ne tuzinga ekintu kibeera mu kikonde okitegeera naye nga ate Oluzungu nga bw'olijjayo nga bw'oliteeka ku platform z'Olungereza wagakana mu ggulu nga bakulipootingirawo ng'oba toyinaawo so waliwo ebintu ebimu nga tulina kwebeereramu Gravity yakoze ensobi akkiriza admitting wakyaliwo obudde okwetonda waliwo obudde wadde gw'ogambye yali akalooli oyo omunyoli tasobola kwetonda naawe sobola okuba nga tesobola kwetonda wadde yagambye nyinawe nayo interview ng'agamba nti tekirina ddagala kyadamubuuza ngamba tekirina we kimuyingirira mu kaliya ye naye kirina kitya bameka boolabyeka kubanga ojja oyokya bwotyo Bannayuganda omanyi batereka nnyo ekintu wano ky'olina okumanya gwali eyandaba atulaba bw'obanga ogoberera channel zino nkwegayiridde ekintu Bannayuganda kye bafaako bo baagala ekintu kimu mukulembeze mupya manager tebaagala kintu na kimu sebo okitegeera bo baagala ekintu kimu mukulembeze tebaagala kintu kimu mukulembeze okitegeera tebaagalayo kintu na kimu kirala kyonna so kale kakati omanyi ngera okugamba nyongeza ku kikyo abantu abavaayo ne balumba Honorable Center mu Kyagulanyi Robert Bobi Wine bafuna obuzibu ne wammanga omanyi nze njagala nnyo nze ndi musajja wa byafaayo
nadala mu entertainment industry eno ngoberera nnyo ensonga nadala ez'ebyamasanyu n'olugambo luyina kuba kati olidde kubanga ombulidde oli omuvubuka yasuze n'oli omuwala kati obadde ombulira basuzaawo ku best ebusega kati eyo tuveeyo munnange abantu munnange abazze balumba Honorable Sentamu Kyagulanyi balowooza nti era kalya yaffe talina kyagikolako bye bino bye bafuna wammanga abantu abalumba president omulonde kale tewali tabbo bye bino bye bafuna wammanga era Honorable yalivaako dda kinuma nnyo no Honorable tekisobola kuvaako ekyo ekitiibwa kiraba gamba principal president kisobola osembayo naye kati gano ge gakulembera anti leka mu protocol tugendere mu mitendera nga gino okutambula okubeera Honorable kisigalawo kiri nti omuntu gubawe ekya Honorable olina okuba nga obaddeko mu parliament n'oba obadde ekisanja kimu osigala obeera Honorable naye omwezi gumu ne bakugjayo principal si kitiibwa just ekyo kintu nga onookera ku makya n'oyita omuntu manager muyite president osobola okubeera president obeera president ng'oli mulonde teyalondebwa ati just sagala tugendere just nje yadde ku kiryalinga kino ky'oyogedde gwe nti yalondebwa sagala tugendere ku ky'ogamba okitegera president kose kati for now tukozese Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi president agogona makookere okitegera principal kookere era president kookere tulina okwogera ebintu nga weebiri abantu batufune bulungi okitegera era president kookere because nja kubuuza president waki ye president omulonde nze gwe mmanyi omanyi ebintu bye tuba tubyogera buli muntu abeera entitled ku opinion ye okitegera kati nze nkutwala mu protocol emitendera nga wegitambula nzizekera ku makya nengamba ejo njimanyi Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi Honorable isigalayo naye kati nze munze kati gwogenda muyita president wagenda kumuyita Honorable okitegera so kati tutambule ndowooza kisigalayo nze president wange well and good era sikulinaako buzibu nze muyita Honorable nange sagala ombeereko na buzibu kuba tujja kuyomba president owuwo okitegeera president omulonde sagala tukonfusinge bantu bannaye njagala tukole sheno era bolaba wali abakiriziganya nange ye president omulonde anti sagala onsetinge nze abantu banvume naye nga ate banvume olw'obutamanya okitegeera kakati wuliriza artist program eggwa njagala tukole ebintu bino tunyumirwe program eno omuntu alina wako bali mu office alaba bulungi kubanga bino ebintu bwetubyogera kati wuliriza ebigambo byoyogedde nti principal kikookere president kikookere 100% sikiriziganya nakyo eyo ndowoozayo kiriziganya Honorable nzante kikiriza anti mu mateeka manyi nti kyaliwo wogenda ku internet manyi bampita chairman ewaffe fine well and good wogenda ku internet woteekamu president Robert Sentamu Kyagulanyi bakuleetera ki bajja kuleetera president wa ghetto okitegeera tukuleetera president wa tukuleetera president wa ggwanga era president wa ggwanga oleetekamu president of Uganda bajja kuleetera Yoweri Tebuhaburwa Kaguta Museveni okitegeera kyengezaako kugamba so Bobi Wine anti kati golina kyo nze omanyiza abantu ba people power nze tetugenda wala ate kati Google gyoyogerako tuli naye anti kyekyo kyenkugamba nze njagala nnyo omuntu oli atulaba ate naye alina essimu anti aleme kulowooza nti tetwagala Bobi Wine naye sagala tubeere nga buli kaseera tubeera tukookera because wetunakolanga show zino nga tugenda tukookera bukookezi abantu tuleme kubagamba ekituufu okookera ki anti ekiri kyekugamba nti ebitiibwa nga president ku Bobi Wine kikookere si president kikookere president waki ejo yagala tugende kala ni president wa Nuupu kati ekiwandigambye ate kati atoshikomezaawo okitegeera anti kati nze njagala twawule ali president omulonde kuki omulonde ku bukulembeze bwa Uganda omulonde n'atalayira bye biki ebyate ate kati obeera confusing abantu olwo mu Uganda tumanyi president yali omu Yoweri Tebuhaburwa Kaguta Museveni president owuwo gw'omanyi wa National Unity Platform nozaawo tutambulirawo program eterere otherwise tugimale
Kwanza ojja kunsetinga wano abantu batandika okuyomba tinze nvuma Bobi Wine nze sivuma Bobi Wine era mwagala nnyo. Niwe tubeera wano mu kamera. Njagala abantu bagamba anti ekituufu. Anti abaana ba Nuupu kye kizibu kye muyina. Oyagala ntuule ku kamera ngambe owekitiibwa president principal. Ani kachogola sikuwakanyize kya honorable ngami nti honorable nze nemuyita mu mateeka kyeki. Ali ngawe kugambe nti buli muntu endowooza buli muntu nemuyita president. Muyite na sikuyinaako buzibu nze muyita honorable. Nange sikuyinaako buzibu. Kati tutambula ku program etambule. Obadde oyagala kiwakanamu. Oba oyagala nze nsobola okulekera program nekulekera president wose nengenda nekola ebirala gwe wampise tukutanye ensonga. Nze ngenda. Alwa. Empozi nze gwe wampise. Kati tutambule kale. Ebyo tubiveeko. Munnange. Nsala kati kale sawa zino katuli waliwo omu. Ochaga takkiriza ni president yoli. Anti banaye nze sagala katugende. Sagala onsetinge. Bobi Wine president wa National Unity Platform. Yes. Museveni president wa Uganda. Kiwedde. Oyina kyobuzo bakyo wabula. Kati ekyo kiwedde. Ani akyazizani sigo wanti. Kati nze nkimenye wentyo kiwedde. Bobi Wine president wa National Unity Platform. Bobi Wine muveeko. Kati ekyo tukyawudde. Museveni ye president wa Uganda. Kati mumanyi muveeko. Owulidde. Kati tuvuddeyo. Sisobola vaayo. Tukyanyitanya kyensonga ya gravity. Kati watudda ku gravity. Nze bane simanyi kumanya kuba kati abantu abana ba Nuupu twekwasa sibalinaako buzibu bambi baida abana ba Nuupu tebalina buzibu kati eno yonna okutuukayo mbadde njagala kuwa example nti abantu abazze bayisangamu Honorable Center mu Robert Kyagulanyi amaaso bye bino ebizibu bibafu. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 996 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Funa ne biki bazenga boogera nakugamba nti nze ntunulira nnyo ensonga zino wajje ziva. Omwami Ibrahim Mayanja BDI ye yasooka okumanyira n'okulumba Bobi Wine atya yafuna obuzibu mu NRM ne bamukuba obucupa twali ku Freedom Center oba yali shoyani oba yali shoya King Saha wali shoya yali Freedom Center ne bamukuba nnyo obucupa bwali bungi enkera n'ava n'atandika okwekalakaasa n'akola press release n'agamba ngenda maka ga Kyagulanyi stories ozijjukira bulungi nnyo era ntwaleyo ekiwandiiko kino agambe ku bawagizi ba Nuupu era yakola ekyafaayo nti ye muyimbi gwe batandikirako kuba obucupa okitegeera kati oyo yasooka okuvaayo ng'alaga obutali bumativu ya criminal trespass okitegeera biga yasooka okiggulawo omulala azze ng'alumba n'okuyisaamu Robert Sena Kyagulanyi amaaso yali alien skin we yayimirira ku media n'agamba tinze omukisa oba chance ya Bobi Wine sikola ki sijetaaga ajiwe bamayinja ne ba Big Eye n'abalala ne mayinja n'agigaana ne mayinja naye n'agigaana ne mayinja naye oba yagisikirani okitegeera so ebisale bisinga abantu balina ekintu kimu kye beerabidde ndi Bobi Wine oba oli otya Bobi Wine omwetaaga okitegeera kubanga Bobi Wine ne wakera ku macho olunaku olwali n'agamba nze nkoyo balwanirira tewali amuvunaana tagenda kufiirwa ekisooka nze njagala abantu bambuulire emyaka Bobi Wine gyamaze mu politics emyaka 5 actively mpayo ekyobugagga kimu Robert Senda Kyagulanyi kyafunye mu politics wa Uganda kyabugagga eki ne bajjiko yeye waka okitegeera so nga mmaliriza ebintu byonna Bobi Wine
abantu bebogerako Bobi Wine mugagga Bobi Wine yali ayina ettaka wane va kubye magere yali ayina ettaka emulago wano iko bazaali 3 Mengo ne balitwala musimanyi obijjukire bulungi nnyo olutalo ebyalimu ne busaba so ebintu bene byonna Bobi Wine okubeera n'ettaka emulago Bobi Wine okubeera n'ettaka ebusabala okubeera n'ettaka emagere okubeera n'ennyumba y'emagere okubeera n'ettaka okubeera ne faamu eggomba ebyo ebintu byonna Bobi Wine yabikola emyaka 2 emabega just nze okitegera so abantu abavanye bagamba era Bobi Wine mugagga Bobi Wine alina sente azimbe eddwaliro kati nabadde tunulya gravity oyo ng'agamba era Bobi Wine ku ttaka lye busabala tusalireko atali ku 10 tuzimbeko eddwaliro okitegera kitegeeza esooka kukabera kamanyiiro eri private property ya muntu si government parastatal abantu balina okukyawula si kya bugagga kya government Bobi Wine tali entitled kuzimba asobola okuzimba kubanga abantu bangi amalwaliro mangi tugalinanga private hospital entitled gwe nze muna Uganda nze manje sijasula kugambe ne lwaki ozimba ddwaliro olina sente nyingi oba ozirina wazikola uzimba eddwaliro eriyamba nze kiri gyoli oba olizimba ate it's a protocol okutandika okuzimba eddwaliro gwe sula ne owa ina sente zitya tokera ku makyao nogandize nyina sente nzimbyewo wana akalwaliro nkakoze oyita mitendera kutegera so aba nze kimu kyo olaba bino omanyi we byetololera bayimbi bano butamanya Bobi Wine yabaleka nti Bobi Wine ebintu ensonga zaalowoozaako ziri waggulu nnyo okusinga we balowoleza Bobi Wine yaddayo ne yeeyongera okusoma n'asoma otegedde Bobi Wine yakyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo atya wakati mu kumwegomba just omuvubuka yonna gyali eyo akera bukezi nagamba naye ono omulasita yali atya n'atunula emyaka 10 Kyagulanyi gye yali emabega Kyagulanyi yalina amaviiri bw'ati yali akola bw'ati ne bw'ati kati ate yali mu masuuti yabeera bw'ati yabeera n'abazungu yagala ebitente bya president then omwana wa ghetto youth n'akyuka n'agamba no nsobola okulekerawo okola kino ne kino okitegeera kitegeeza Kyagulanyi eyo gyali mmwe abamulabanga abakyasobola okuba nti mumulabanga Bobi Wine oli Bobi Wine yakyuka ddala ensonga naye muye akyusizza abantu bangi naye Katonda yamukozesa ekyo singa obo kitegeera mwino omanya nti kati Katonda ono omwana alina amafuta oba omusajja ono aliko amafuta okusinga nze kkiriza kubanga ebiseera ebisinga buli wootakkiriza nti ono yansinga yakola atya bwobanga olaba tokkiriza kigenda kulema naye bw'okkiriza genda omwoyo gambe essula kino okikola otya kitegeera manyi nze ebyo mbyagala nnyo buli wenda omuntu nga ndaba nsingako nzira obali nengamba naye wakirikireka nzibirire omanyi bw'okweka pride yo obeera better ogamba naye waisula kati kino okikola otya njagala kunnyamba abalala tebajja tegeera instead ddayo osome ekisooka kuba Kyagulanyi yaddayo n'asoma Cavendish University yes Harvard n'abikuguka n'addamu n'asomeera yasoma Makerere alina empapula ez'enjawulo kitegeera olwaleero politically tewakyaliwo era yasooka kusoma amateeka wano ku International University of East Africa yes ku level ya mu Uganda oba mu Africa actually katunulye ku level ya nsi yonna ali ku mwanjo mbannabyabufuzi mu Africa nti baba batunudde mu Africa eri abazungu abali ku mwanjo nnyo abantu abasinga okwagala enkyukakyuka n'abantu abazibalwanirira abantu abali abawansi kubanga Bobi Wine tafuuse wakabi ng'ayingidde byabufuzi Kyagulanyi yali wakabi olwedde ng'akubye akagoma ka lubendera nti azze afuuka wakabi mu nnyumba yo azze afuuka wakabi mu kisaakaate kyo azze afuuka wakabi mu mmotoka yo azze afuuka wakabi ku TV yo ng'omuwulira kati wano mu abamulaba kati just step emwongeddewo Katonda n'amuteekako amafuta we kuyingira politics n'afuuka omubaka wa parliament n'agamba nsobola najja n'avuganya entebe y'obukulembeze bw'eggwanga kati bano bulabire kibatamanyi nti Kyagulanyi nze kati agende kale tugezeeko naawe kennyini tugambe kale ngenda kwesimbawo ku bwa meeya tandikirawo mpola kubanga logenda buuka bubuusi ogambe naye gwe oyina ettaka ddene nnyo tusalireko ate no sebo yabadde akomandinga bukomandinzi tuweko wano 10 ku 10 asabanga abanja oli musajja ttaka liwaddembe era waddembe okukwata wadde okola trespass ewuwe kubanga tewali n'omu gwagambyeko ensawo 2 zizimba kikale ku ssente z'olina emmotoka gy'ovuga ya $350,000 ovuga Range Rover already kuliko omutujju erina amaplate ogisasula ku ssente z'olina kwatako
okole Busaabala Medical Center otegedde kyokulaba ono wamu omuyaye nno yakoze eki yasaddaase emmotoka eno 35 atunze biri akoze bwati twalakaawo so bannayuganda muleme bafuulinga bwe buba buzannyo alina we yayise Sula omanyi lwaki nti yakoze akazannyo bwe kaba nga kazannyo nga kituufu yabadde sitanti wayingizaamu ekintu ekiri so sensitive eky'ebyobulamu nti lwaki tuzimba amalwaliro bwe tunazimba amalwaliro ate bwe buzimba amalwaliro amangi mubanga bagamba bannayuganda balwale muganda wange olwonokeera ku makya kubanga Gravity asobola okwaffordinga eddwaliro lyonna olwaleero asobola okwaffordinga wali ku bagita bano radio yafiira ku clinic ya Bay International Hospital asobola okwaffordinga ne Nairobi asobola okugendayo okitegeera naye njagala agakani yonna olunaku lwonna olwala Gravity ng'oli bubi oba ofunye ekizibu akyogerako si yakireeta naye ng'ofunye obuzibu bonna ng'ofunidde ekiruddu wano eno ne bakuddusa nga option eriwo yakusooka kutwalako kiruddu oba kusooka kutwalako kawempe musajja gwe nga tewali private hospital awo ojja okumanya nti nno abantu enakaseke eri ewaffe ne Masaka ne wano mu Ndeeba wano e Lubaga wano ewaffe wano nti abantu bali bubi omuntu asobola kwaffordinga mutwalo gumu ogw'essente okitegedde so njagala nkukakase nti ebintu byogera byonna byokera ku makya it's not too late osookera ku makya n'ogamba nabadde njogeza Busiru na butamanya osookera ku makya nabadde njogeza Busiru na buto n'ogamba bannange muyimbi munnange nsonyiwa bye nayogedde ne bannayuganda mu nsonyiwe tetwanguwa okusonyiwa newankubadde tetwerabira so gwe oyagala okukkiriziganya nange mbu kaliya ye esobola okugenda ng'etambula mpola kubanga abawagizi bano nze nabagamba bannayuganda nti omuwagizi w'endongo ye muwagizi wa munnabyabufuzi kakati ekyo kankiddemu bwe nti kaliya terina weegenda kaliya ya Gravity tesobola kugwa bwekisooka Bobi Wine si ye yamuleeta okitegeera but still esobola okuserebamukko sigambye gwa era esobola akalibi keebaddeko Gravity olwaleero tugeze cricket over wadde fiki yasembyeyo bwetuwulira naye bw'aba asobola okuddayo tuteekewoko ku minzaani kale tulabe anti ekizibu kya Gravity kyayina mulakwate mukitegeera Gravity wanaaba n'akola concert ze ayina engeri gy'akolamu ebintu anyway eyo saagala kugendayo kuba ayinza okugamba ye lwaki ekyo nkyogedde naye tutunuulire ku kaliya y'omuyimbi nti egenda kugwa tegenda kugwa kaliya y'omuyimbi esobola obutagwa esobola obutagwa lwa nsonga emu oba bbiri nyina kyenzikiriza nti eyinza obutagwa naye eserebamu olw'ensonga tuyinza okutunuulira muyimbi Alien Skin Alien Skin yayina peak naye oluvannyuma lw'okulumba Kyagulanyi wadde abamu tebagiraba ffe abatunuulizi b'ensonga tugiraba njagala nkugerezeeko ku nsonga y'okubeera wali ewa Kiseka naliko ewa Kiseka eyo ntera okuwangaalirayo ewa Kiseka eyo laba Alien Skin bali bamwagala nnyo naye waliwo abaana abakeera ku makya nga banoonya buli kifaananyi kya Alien Skin bakijja ku mmotoka bamakanika galaji ezimu ze nalimu Sula omuntu bwe oyina laavu y'omuntu mu butuufu bwe oyina laavu y'omuntu juzi nagamba twali tukola video ne nkugamba nti waliyo abantu abamu nga Sula okedde ku makya n'oyogera ku Bobi Wine oba Jamalu n'enjogera ku Bobi Wine nga mwogeddeko mu ngeri nga siweebuula ebiseera bisinga wali abantu atasobola kusooka kumanya Jamalu ayogedde ki oba Sula ayogedde ki ye nga kuwulira buwulizi nti Bobi Wine Jamalu yamwogeddeko bw'ati awo oyita okitegedde kati olwaleero waliwo Gravity ebintu byakoze nga bisobola okubeera yes bimu byadde biyamba abamu oba naye bimuyamba n'abantu be otegedde naye waliwo abamutwaliddemu ne batwaliramu n'omuzadde ne bayingizaamu maama anti kati kankubuleko lwaki ekintu kyazze bwe kityo nti abantu ebiseera ebisinga abafaanizi bano balaba banoonya weakness bagita weakness yo bwe bayinza okukunyiga nga nabo tebalabawo omwaka oguwedde Gravity yavayo n'akola ekintu kyekimu alyoka akaaba amaziga yakikola atya yatandika okuzalawa n'agamba ba big 3 babekulu Bobi Wine community baliwo nze ndiwo kati new generation awo tebalina ki batugamba tebalina ki bakoledde industry biki abantu ne bamuvuma ne bagwa ku maama we ne bavuma maama we senga taata we yali akyali mulamu bandivumiddemu ne taata we ne okitegeera so kati abantu abamu tulina weakness nzibu like weakness zaffe ziyinza okuba ziri ku bazadde baffe
oba ku baana baffe oba ku bakyala baffe. Kati weakness ya gravity eri ku maama. Nti yeye yandibadde agumira ebivumo ba fans be bamuvuma, otunulanga ezzike, wajja otunulanga serwajja okwota, biki wenna wajja otunulanga abantu bedda, kafeero taba kubaawo n'olayidingira ku luyimba lwa kafeero balumba ezzaaya, tewandibadde kyoli olunaku olwaleero, ebyo bino yandibigumidde. Kubanga ebyo babimwongerako ng'omuyimbi. Naye abo bafans bano manyi abantu balina balowooza nti internet eri wano mu Kampala wokka. Waliwo abaana abavuma gravity ebintu nga ye ne maama we be bakimanyiko bokka. Bavaawo abo kati. Kati kyekiri kye nkugambye. Nti abantu balowooza internet eri mu Kampala wokka. Internet ebunyoli gyeri oba gravity. Waliwo abantu betulina ku YouTube kuno nga neighbor wa gravity. Nga muganda wa mama wa gravity. Nga agenda kola comment yemu. Omwana wa NUP agirabe yetambula ekitimba kyonna. Gravity waali afune n'omusujja agwo wansi. Okitegeera? Yeah. Kati gravity weyogera ebyo byonna byonna omwaka oguwedde. Muntu ali omu sijja kumwogera n'endowooza baamutegeera. Yagenda n'ayogera statement. Ng'ekwata ku gravity obulamu bwo buli kimu. Oza waki gravity yakaaba? Bamuvuma ebintu nga biragira ddala biva mu nnyumba. Yali amumanyi. Yali amumanyi. Kiki kyemagambye nti bba mwataakinga abantu nga muvuma abantu. Mutunulya internet ng'eri worldwide. So, gravity katwamanya weakness ye eri ku maama. Kati naye ayagala okumatiza abantu nti wadde mwavuma luli eri mwavuma mama wange nenze kati ebyo tebindya. Bamuddizemu ba. Kyova laba kati waliwo ebintu ebirala abantu bye bakola ki? Bye bayiiya. Ne kati tetujja kugendayo olunaku olwaleero. Tutunuulire waki gravity ayogera bw'atyo. Buzibu ki kubanga omanyi waliwo uliriza sula abo bagamba wali omukka tewabula muliro. Newankubadde omuliro guno mulina ogunoonyereza gwatandika gutya oba gwawe gufubutuka waleko waveewo omukka. Ekisookera ddala nga wayogedde mu kusooka nti abayimbi bangi sebo mukulu saawundi. So nga we nkugambye ndi nga wayogedde mu kusooka nti abayimbi bangi success ya Bobi Wine ebaluma. Abamu boogera naye baluma. Naye nga omuntu okubeera ekyo kyali kyagulanye kyawuliranga. Abayimbi bangi balina namba ya Bobi Wine esembyeyo 52. Fena gye twalina ba media webbaka ndowooza myaka nga 8 emabega. Yagikyusa dda. Okitegeera kati abayimbi balowooza nti wokera ku makya n'okubira Bobi Wine hello Bobi biki bali jagala kujja tukolemu ko wano ka interview balowooza nakati woyinza okumufuna. So abantu balina obusungu ku Bobi Wine nenga buvaawa. Yabatekako boundaries. Nti omuntu eyali atuuka ku Bobi Wine ng'oyagala okwogerako ne Bobi Wine kati bakusindika wa Lubongoya. Tokyasobola. Okitegeera bakusindika wa MP w'Ennakawa West yani oyo protocol wa Honorable Joel Ssenyonyi gye bakusindika protocol gy'oyita okitegeera kati abantu abamu kibaluma. Kana akasajja ke twalinga nako wano waliwo abantu abamu nga balyangako ku sowaani yemu ne Bobi Wine. Okitegeera kati ng'alowooza muli waliwo abantu abamu balina obwongo nga bulinga ensigo ya vakedo nga buli muli munda weebuti. Okitegeera kati nga balowooza nti webakyakala ennyo ne Bobi Wine emyaka emikadde naye kati kisoboka. Naye sula muntu y'omu oyo Bobi kweyo point yennyini njagala omanye Bobi Wine takyuka kiri awo. Bobi ye muntu era abonga n'abayaaye naye lwakuba nti embonga ye yakyukamu sibira ng'ayingira nnyo geto biki kubanga kati essaawa zino ki aliko n'abakuumi abeeyongerako biva ku Edi Mutogo baalabanga aliko abavubuka abali trained obulungi abakolamu ekitaaliwo luli. Ate kati ekyo kyekiruma abantu okitegeera ekyo kiruma abantu naye abantu abawalana Bobi Wine abamwogerera ebintu ebikyamu bandibadde bamanya ekintu babadde bamanya ensonga bbiri. Ekisooka Bobi Wine takyukanga ng'omuntu. Bobi Wine wabanga yali akumanyi ne w'omusanga Bobi Wine akumanyi. Bobi Wine wabanga yali atuddeko naawe ne mwogera ne wawayisayo emyaka 2 ne musisinkana abantu wonna oba n'akulaba wantu ba mu press conference oba wa akuwubira akumanyi. Kati abantu balowooza balowooza awali Lubongoya ye alina okubeerawo kubanga alowooza ategeera nnyo Bobi Wine okusinga bava emabega. Awali Joel Ssenyonyi alowooza yalina okubeerawo
okitegeera. So abantu mulina okukitegeera nti mu bulamu tukula ate tutransforminga. Okitegeera. Omuntu osobola okubeera ku macho, osobola okubeera olwaleero nga nnyo enjaga nawatayo emyaka 5 nga ndi mulokole nga njivumirira okufa obyo oba nga nsomesa abantu mwewala okunywa enjaga. For example, tulina omuyimbi wano bamuyita Kaye Ivan oba Kyutikaye. Kyutikaye bamukuba ebusegaawo nga abbye amatala g'emmotoka. Just lwakuba nti gundi taki yali emukubye. Taki ogimanyi? Yetya njaga. Taki yeringa addiction y'enjaga. Olwawo okuginywa otandika okukivalinga okukankana. Kati taki yali emukubye ng'anoonya at least akantu konna kayinza okutunda afunemu ssente agenda agule cocaine adde waaterere. Ne kati etukidde olunaku olwaleero nga Kyutikaye yakola foundation bagiyita Another Chance Foundation. Ayitamu agenda asomesa abaana ba ghetto muve ku biragalalagala ekibisi birungi. So omuntu atransforminga nava mu life eri enkadde nayingira life empya n'atereera. Kati bantu tukize tugane Bobi Wine yasigala nga Bobi Wine ne Bobi Wine atransforminga. Omwana waba yali akutuma okuleetera ekikomando kati tokyasobola. Waba yali akutuma omuleetera enjaga kati tokyasobola. Waba yali akutuma omupangira ebikazi kati tekikyasoboka. Abantu abantu balina kwekumakuma mu mutima ne mumanya nti okay ono yatuleka temulina kumuwalana wabula you have to respect him. Abantu bakyuka, ebintu bikyuka kubanga singa byali tebikyuka nga Katonda mu ggulu. Singa ebintu bwe byatambulanga mu December nga bibeera singa bibeera mu January. Okitegeera naye bw'onookera ku makya n'otuula ewuwo bw'omuyimbi munnakatemba munnabyabufuzi bw'omuntu wa bulijjo mukwano gwa Kyagulanyi Bobi Wine bwe twogerako omuyimbi bwe n'omanya n'ogamba musajja ono yakyali level y'abayimbi si ye muyimbi gwe twawanga emitwalo 5 baakakadde ajja tuyimbire. Okitegeera kuba olwaleero n'okuyimira obuyimbizi ku stage okuyimba ng'okyaza Bobi Wine oba oyina emiliyoni 10 tekikyasoboka. Tasobola kujja ku stage kuyimba. Lwaki? Nga luli wali osobola omukwata emiliyoni 5 anajja n'ayimba okubwerere. Nze nasoza abaana bemmanya bamawulire nga Bobi Wine yajjanga n'ayimbira ku Bonita ku Freedom City ewana wa. Omuntu bw'atuuka bw'atu kuba kiri ekyokuyimba tekivaawo. Yasigala muyimbi na kati alina show e Bungereza mu UK. Okitegeera kakati bw'abanga muyimbi njagala nkubuulire mulabe ng'ate omuntu omulala class yakyukamu level yakyukamu abantu bakolagana nabo bakyukamu naawe akolagana naawe naye lwakuba ggwe oteekawo ekibeerabeera gw'olowooza Bobi Wine nti osobola okuba ng'oli ku level ye naye ggwe naawe kennyini akolagana naawe era Bobi bw'ogendayo ebusabala kusana buli wasanda abeerayo. Ewuwe era bw'ogendayo ayaniriza abantu abeerayo. Okitegeera ku ofiisi wano abeerawo naye ekikulu ky'olina okuteeka mu bwongo nti abantu tusukkulumako Katonda atuteekamukko n'agamba nti kati ggwe tambulamu ebigere bino bituukeyo. Kati Bobi Wine zino engalo zino ali waggulu kitegeeza eno nasu ne bwekolera lisobola tuuka ya wakati kati beba gravity. Otegedde nti kusaba nnyo na kwegayirira nnyo na kubeera nga Katonda akuteekako favor naawe era Katonda nga bwe yasitula Daniel n'amusitula n'amufuula omukulu abaali bamuzaala wa bonna oluvannyuma ne balaba mu Bayibuli ne balaba nti Dani kati yamala kukolayo kintu ky'amaanyi. Otegeera nawaya nti bannange Katonda asitudde Dani afuuse omukulembeze. Kale webale nnyo webalire ddala wotyo tutambudde olunaku olwaleero tubali tuyitayita mu nsonga nnyingi tubali tudigestinga ensonga ya Gravity omutujju ne Robert Sendamu Kyagulanyi akamanyiiro lwaki yagowenze overboard lwaki omuntu asaani awere Bobi Wine ekitiibwa mbeera bwetyo. Topic Kasente yagambye mukwano gwa Gravity nnyo era yamuwaako ne ku ssente. Naye n'agamba tukkirize Bobi Wine takyali level ya kamiliyoni. Bobi Wine takyali level ya Bebe Kulu. Bobi Wine ffenna yatuleka ate si kyangu kyakumusanga. Ati omuyimbi bw'avaayo n'akola statement bwetyo omanya ye yakkiriza si lwakuba nti awagira NUP naye era kiraba olaba kuba yagereza nti takyali level ya Kamiri takyali level ya Bebe. Kale wotyo tutambudde olunaku olwaleero tukwebaza nnyo okutwekumirako ku Flex Media Official kwa Sunny Big Brother Uganda. Tubadde wano Makindi we tukoledde olunaku olwaleero tukwebazaako nnyo abadde atulaba kuba twatandikidde paka tukomekereza olunaku olwaleero bingi bye twogedde londamu osengejje ebikyamu naffe tuli bantu
tetwagala nnyo ebiseera ebisinga kulyetinga enmity twagala nnyo tutambule kubanga lino eggwanga lyaffe ffenna tulyagala. By the way, kati nnyo nga tonnamaliza sula ebiseera ebisinga tufuna obutakkaanya wakati mu ndowooza naye gwali eyo omulabi tonyiiga oba tovuma sula oba tovuma jamaalu nga bw'obeeraawo n'ofuna obutakkaanya gwe ng'olowooza ekyo nze ndowooza yange ne sula n'alowooza eyiye at the end of the day tuba tutudde ku ttebe emu nga tukkaanya ate okitegeera naye ayina endowooza ye nyina endowooza yange kati naawe ebiseera bisinga nalaba abaana abavuma gusikiriziganya na Gravity sula nalaba mu comment section abaana abavuma maama wa Gravity omutuufu n'ogamba kati maama muteekamu waaki Gravity muleke yeetika omusaalaba gwe era naye ajja kufuna wagutuusa agambe nti bana mpanise okitegeera naye kati maama oteekamu waaki naawe lowooza kuba naawe oyina maama wo naawe oyina abazadde oyina taata wo omuntu bwakeera ku makya n'avuma maama banavuma muwala banavuma taata kyobala nzikiriziganya nandi nja kuba omutuuze agambe ekintu kimu gwe nze nkwatira ku maama wange oba nkwatira ku muwala wange nja kufa naawe naye muve ku bamaama b'abantu maama wa Gravity tumugye mu zino ensonga abantu abakulu tubajjemu omanyi waliwo n'abatwaliramu sipiri waliwo entalo wezibeereyo mu Mayanja family ne batwala maama wa Bakamiiri naye abazadde tubajje mu bino ebintu kubanga naffe tukula tuli bazadde time yatuukanga temulowooza mbunna ate abo baali bwe batyo nabo baava eno wansi ne bafuuka abo bwe batyo weebala kati ojja zaala naawe ofukeyo ojja wuli otya nga bakuvuma kale webali nnyo webalire dda tukwagaliza olunaku olulungi beera bulungi weeraba weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.